Mira, wiriza. Kati wasibe wakasiba nga azawu. Nange babwerere. Kwamba sina jindaga. Nyaka tugonye bwetuko kwambala. Ngandeka muzino zimwama. Mera munju yange manga kazimu. Bwetu nako okwera golabo onyuma okwera bako. Ngandi bwerere. By the way, it's the most thing I do. At home? You've been naked? Yeah, chiringo kwefukira nga nabo. Okola ki? Omuze ogutakaddiwa kunzi. Wefukira nga onaba? Ngangendo nawe bati. Kyosuka kwefukirako. Lwazi. Kuba gwinenge ije kuyo kya gusozinga environment. We tukakanya omubiri. Tomanyi bayita musulo gwe. Nga wefukidde nga onaba? Yes. Naje biwefukira? Meke byakikola. Nawe okikola. Ate kati abasajja ngeje twatukanga badde tutoka kwata nako. So okwefukira bulungi. Nze nefukire? Sharamu okikola. Lwako sirika. Sesala kulibasafukiranga nawe. Okakasa. Ogusiba. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Lubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65. Darome Guluweng Obino Tracker. Welcome to Shalom 256 Media Hub. Gamba. Era intro. Nisi ya kutule jamtule mitie misikiza ndwali ebisigere bifananyi. Ndo nyamtule okolo olugezigeze nakitegedde ko wakoze Media Hub ogenda tulinnya kumbe kisajja olabo olugezigeze obadde olukolera ali ku Gavina Gardens ekyalo. Ebigondo biriko kungi oilo nyamtu bituli gaza mpepa za fizi jeans weddewo koza byolikebyo. So welcome to Shalom 256 is happening with Gamba. Kaswe Chigambo is happening with Shalom 256. I don't know subscribing. Please do so. Subscribe. And those who have subscribed, I don't know so notification bell. Please kase. Oh subwa. Notification na. Obo funa notification. Nkola fekwe yanjura inze Shalom Hadad Kawesi. Hata mega twanyakuye simu ngani mu kamera. Soka tukoli. Njine Jaden Kayanja Timothy. Naye alinya lyange kugano luli malayo. Yego Kayanja Timothy. Ebyo ddala kugano luli malayo government ennoni. Government ennoni. Omwana byenda na wange. Benga na. Ennaku zino ndi gundi. Ndi asset. Oli public asset. Manira muntu wa wansi.
advocate for what byonna ebitateredde mu ggwanga ffe tubyogerako lwakubanga amasimu bansaze ne bakola ne kasukwabu basaanyumye badde kawempe asala bubi yasaze bulungi nze mukugamba nkwanda enviisi kuzembi okakasa wallahi navudde nazisala yakwajanye kaddayi kane twafuuyira oba agenze mu saluni ya nnimu nedda saluni bansedde emitwalo 2 nsala nviiri ezo muguleko omusango omusango gw'okubba omuntu atanneetuuka naye buli bwezijja biruking ola tonjagala twali mubi nnyo Shalom tonjagala abavubuka bali mu ggwanga nze kuggwe sinyirira kuggwe nze mubi kuggwe nze nina ekinnuma kuggwe nze mukadde nze nina obwaffe kuggwe ekikula kyo kale kikwesa abalaba kyokugamba naye nze gamba jeje nyoli wange ngajede nyono oyo saddagala lino gwanga zibu lino gwanga kyesaba kimu bw'obeera eyo n'olwala toyogera ndi mulwadde no so wanga oli public limelight so kyono gamba you know what jeje toyogera natomedde omanyi lwaki tokkizibwa kwogera people haven't learned people haven't civilized enough ojja lowooza nga abategeera ennyo oba abaasoma naye tebategeera nti bannange nvuddeyo don't understand nafunye obulwadde yes olina kusirika sirika n'obulwadde miraki ddagala lyo bajja kkanya kulaba ng'onyiira ng'omera amatama ng'okola ki nesi buddagala mbulinyirizwa aligeza simanyi nyesenga ndi munene naye kyonna kikiri oli ku ddagala anedda si buli limu naye but at least fe bwe tulabako abalwadde bakola ki banyirira yes okitegedde so mira ddagala lyo sirika tobaako gw'ogamba kubanga eggwanga etulimu balabikanga abategeera nti tebatikula ki tebategeera okitegeera eggwanga Uganda yes era they are not civilized yet enough okitegedde nti stigma tebaswala tebakirabamu nsonyi ku stigmatizinga muntu bwakula bwotyo olina obulwadde ne babukulangira kyekyemusikati kyayogerako yes you should stop it people are very bad bano abantu babi mubalabanga abasoma mulanga abategeera naye tebategeera they are very stupid and dense shallow they are imbeciles no kinene si binene byembagamba byamazima so bw'obeera eyo n'olwala kakakutambi n'obufuna bufunyi kola ki tuli fine atu secretary okitegeera bw'oba mulamu tapa bisiikirize bw'oba mulamu sirika okitegedde so Ugandans haven't learned that asobola okulwala era bw'olwala kola ki sirika kuba tebafaayo nnyo they do not care that a lot tebafaayo nnyo tebibakwatako era w'olwalira bw'oti n'obagamba ate batandikirawo n'okukuboola ng'ategedde mbu bakuboolera ddala okuza bakuboola ate bulina nnyoko kimba bubi ne kino wakati nfunye omutwe gwa sho ofunye omutwe gwa sho yagedde obulwadde obumuluma togeza megatulonyampa omutwe famire yange ejja kungu megatuloni kwene megatuloni mugattaka aliokampa omutwe Jaden yagesi asose mbulwadde temulangira nnyo so bw'olwala kola ki sirika so if you wake up n'agamba Jaden kati walwadde tosobola kulangirira sisobola bw'oba badde olinayo akuwaayo akalango k'emitwalo 3 tajja kakola ki n'abagagga bagoba abalwadde stigma akyali mungi bwatyo mu Uganda stigmatization etandikira ddala ne ku mulimu w'okola ne bakuboola n'abakukyaza batandika okukutya ng'onya sirimu tolaba nti fenga tukola nabo tolaba nti jebbi asobola okukwata akagiraasi ako n'ateekamu juice n'emunywa kati n'omunywako naye singa jebbi atabalera ga mulwadde no obulwadde tebukwatira mu anti kati wuliriza Shalom I'm not ekyo sikigamba yes nakati abantu bagenda njagala abantu yes kyetubasomesa takwatira malusu takwatira mu kufooko yes we are here to change minds we are here to change minds jebbi tajja kwerangira nti bwaba mulwadde tajja kera kumakya bagambe bannange nafunye amabwa muki mukamwa oleme kunywerako ki ku giraasi yajja kukola ki ajja sirika kitegeeza accidental osobola obukola ki obugwamu kyekiraboozesa nti newe bajjiko gyaliriddeko basobola ogikola ki
Ojigana. Ejikana dasimba bagibora abantu. Boza wachi restaurant tuzitya oli agenda mu restaurant nali senga. Omuntu aba atya. Oli agenda mu restaurant nali senga. Oli agenda mu restaurant na saba mineral water ichupa yeka. Natasaba glass. Watch tegedde. Nti jebbe yafunya amawa mukamwanga mulwadde. Tajja kukola ki? Tajja bagamba mwenna. Munalwadde banne. So kati stigmatization etandika ddala ku mulimu gwokola ki? Gwokola. Abantu balwadde. Yes, people are very sick. Singata bwejatandika ku mulimu wennyini olabe nga Shalom yalinga baseka naawe boogera naawe freely kati boogera bakutyamu. Buli mboozi balinga bagikugamba wali emboozi batakugamba. Nga bakisudde ekyo olina obulwadde. Yes. Kuba kitegedde. Mwamanyira okunywa omwenge mwenna bakizudde kuwalwadde. Kati ng'omulwadde ali ku ddagala kye kiba kikunywesa omwenge. Mwate mujja kuddamu gwogerako. Yasamira muli. Wallahi. Abaladde tunywa. Abadde munywa. Naye munywa mubuki? Mubukyamu. Tekizwa kunywa mwenge ngani. Era akakebe kammwe omuntu yenna anyeenya mu kakebe ali eyo. Kakebe kammwe kaliko tokkirizibwa kunywa eddagala ng'oli kuki? Tekiri. Eddagala terikiriza mwenge. Nine eddagala lya sirimu. Jebbe. Genda motoka te wala kadagala kasi buno bwetu. Nga ddagala lya ddala. Ndio tugabe ebyadde ya Alavis. Wala nga wenteka perfume. Wala kebeka sirimu kalete. Wali perfume yange yebbeeyi. Someka perfume ne mabega. Lwaki wagisema biga perfume ya bbeeyi? Yokumana soka kati. But neda for any medicine. Toyina kunyaga mazima. Basobanga tibakitaddeeko. But for any medicine to be effective. Olaba ne bwa vitamin C. Tola nti banuna mununi. Tomunywerako muki? Mwenge. Obo kitegedde. Nze nyamisa kempeko omwenge. Nanya mira nera birumira no mira wakawungezi. No funa chiwai now. Nafuna Heineken. Spirit. No Heineken beer. Yeah, beer. It's a beer. If I do beer, I take Heineken. Back then I used to do beer. Ngula kokonga wakenda mukani. Kubuno obuduuka nempulira ennaku. Bakwa China. Wameka. Heineken bottle. Wameka omutuufu. Mutwalo mukitundu. Then that can I think is 20 or 15. Okay. Did you buy it from Nansana? No. Saidze namngona. Yali promotion. Tulemere nnyo ko gwaffe. Omuntu nga mulwadde. Mu mateeka aga busawo. Takkirizibwa kumira ddyo. Tokkirizibwa kunywa mwenge. Mwenge tegulina paati. Wali kimawa ebibyo. Ndijja kawaale yange. Abatulaba zino ze RVs. Zezino. Oli kimawa elibyo. Kawaala. Kaitsolo kaisokula shewe kitimba ni zwe zigamba. Didi agaye mulwadde. Abantu basi. Nna byogera kangaze kana n'abantu bakalabe. Kajagala abantu bamanye oyogedde ekikuluma. Abati so suka ku mutwe ogwo. Ngabanyirira tebabangazi. So kati bwaliya yayenda kakoge kudagala ya simu yobogenda okumira. Empeke nene muganda wange. Wagana okwambala mbu zikaza kanyo kachali kapya jebbi. Bwakyali mu bintu bya bunsi. Ani agenda okagulanga keyibiza. Akyali mu buntu bwa bunsiiwe. Simanya bunkaza. Ze bumbutula. Ze tebuntuuka. Ono pray. Empeke yino. Yes, nyafago unyenye bwayo. Empeke nene baganda bange. Nve mu nera ze pepe zo ze zimesi. Katwacho ina pepe. Kanda. Kati oweno mbira empeke eno. Emu. Paka kufa. Nene nawo semba mira pepe. Siwa mira. So, kati ne gwanga bo tokkirizibwa kwogera. Ng'olina siriimu. Ye osirika. Woyogerera bwoti. Ebibyo bikoze eki? Bikomye. So should we... Tola bantu kati abantu bakukyaza kati Shalom okola obuntu. Wabagambira ati ndi mulwadde. Bakubola. Era bakukyaliza abantu okubaye wegambye ati the stigmatization ekyalimu. Era comment ejjala bajja ba comment ka ku bulwadde bwo. Oshegedde. Mukyaziza ono omulwadde. Oshegedde. Senga obofuna bagamba ekimusumbu amire eddagala lyo bakyogera. Kati amire pekeze era ne mu comment ojjasangamu. Kyenkibongeze nnyo mulwadde. Oba kitegedde. So this country tetunnabayiga. Olaba tukyasobola okubanga amasazi ogavaako ewaffe tufulume wa neighbor tuba ne neighbor tebalina. Yes. Mu Uganda amasannyalaze gagenda. Bwe gavaako.
tukyalina obusobozi obufuluma ebweru olabe baneiba nabo tebalina obana owulira essanyu oba confirming tukyalina embeera eyo nti bwe tuba tusala wanuwe you look both sides naye ng'osala wanuwe oluguudo lwa wanuwe ng'emmotoka ziva waki ziva wamu naye era oli atekinga initiative kati waliwo eno wanuwe olaba kukidda ekalero waneeni waliwo wanuwe eriwo okitegere waliwo ezikolekitingakugundi hotel eryawo wanuwe bannayuganda bewusa obeera emotoka ajjeri nagivuga sebo nakomera wali eri waneka enankulabi tiza wanuwe naye era tuli mu nsi nga munnayuganda akyalina okusula both ways atunula eno neeno naye nga motoka zivaawa wamu so tebannasoma kikola ki bakyali emmere ne basambyayo ennyama okitegedde nsooka nkinyama nega bakyali emmere ennyama sebo yesembayo basembyayo ennyama bakyali mwezi embeera no we're not killing culture bwe tuba twogera ku culture ate kati gwe tokkirizibwa kwogera ku culture culture mugisse nnyo mugitidde mbino ebintu byammwe bino ebya youtube okitegere we are preserving a culture tuleeta abantu tutakojja kagatto nayogera ku byalo bitaliwo nedda waliwo sagala weteeke mu bataaliwo waliwo gamba bugambi tuleeta kawujja kagatto nayogera kuffe abataaliwo so ani akukyaziza igwe eno channel yani yo wali mu studio yani mulimu n'ekitanda kyongereko ladies and gentlemen Shalom yakoze studio mulimu ekitanda Shalom Andre kikyobala lwaki mwogera tuyesuswe mu netanda mu studio Shalom Andre mwasamiri kikyobala ku Shalom Media House oyagala kutegerako bayimbi bojjako interview kiki kushi mu Shalom Media House studio mulimu omuntu asulamu akuuma kataka babbe ebintu byange ali aki kubanda bankalu aliaki ekamba tetufumba muganda wa ali emiramuko ya delivery so sebo omuntu asukana mu studio aba akuma studio oyo katetale yabeeryo ya mitwalo 7 Lydia 7 esi bwe babibba faani twalo 10 esi ngambi esi uyo faani esi so tuddayo ku kintu kya education people still have to learn more simanyi bakola kampu ez'enjawulo abantu sente bazididde nnyingi ne simanyi kibakola ki kibakola bakolako ne bane mu Uganda bafumya sente bayite y'abantu ngeri banywa coffee abantu bafumya billions of money to teach Ugandans how to drink coffee bye twogerako ne mutukubira amasimu ennaku nokulaba olina sente opepeera ne gavumenti bye twogerako ne mutukubira amasimu bwe tubagambako nga mutukubira nedda tujja byogera kati obuzibu bwe buli andaba nkuba kyeyo bagenda mujjako omusolo bagambye si bituufu nabyo Muhammad Nsereko agamba si bituufu ani Muhammad Nsereko buloka ani bogamba Muhammad Nsereko ani Muhammad Nsereko sigamba ono weekawempo yali yesindikuwemu namba honorable Muhammad Nsereko ajja kuba president wa Uganda MP Kampala buloka buloka wabe mupia nonza be mupizironi so tukyetaaga okusoma ennyo kati baganda bagera taliko bajjako sente nnyingi omutitimbe gw'ensimbi musolo ate ng'onjagala kigatteko so education tukyalina osoma ennyo ng'eggwanga linini tukyali mu ggwanga nga minisita atuula ku TV n'akakasanga mu ddwaliro omuli eddagala ye balwala n'agenda e India lwaki tojja ne bakuwa kweri mu Uganda minisita agamba atuula ku Uganda mulimu amalwaliro n'agamba mu maggwanga mulimu amalwaliro mulimu n'eddagala tuyireeta bw'alwala n'agenda e India lwaki tojja ekiruddu ate balina maapu y'emu nga bwe bazimba kiruddu bazimba ne kawempe bamukukusa biki kiruddawa abazimba kiruddu Salama Road waliwo twayita kugende wa manager Namiro twayita ku kiruddu Namiro ali atya jali gundi emutuga ankubirako nangamba obukyayi bwaki nomugamba sister wange Namiro tuula ofumbe mu business yo sister Namiro
mukyala manager Namiro tumukubiriza okukola obutaweera. Mukyala Namiro manager akole muganda ngo musajja. So ankubira ngamba obukyayi bwa kinga sister jendi kulowoozaako naye sina budde bulapiraawo nange bintwala mushegera business y'omusajja ate tutya ebaddewa fe tugisudde ebaddewa obwedde tugezaako giyimusa eve weeri olwedde yaginnyika obutalo obwa bulaka obwa gulini ku mulyango tubanga abayingira ebbaala tukanga tuyingira kirabo kya mmere kyemmere kigenda kutuga muganda sokoleke maile nambira ayina otala bwa bulu ku restaurant gulini bulu ready tubanga abayingira oba we Masaka manyi bo batekako obutwe bakyabi Masaka gwatwa omuntu watuukira managing omuyimbi ne yeetumala erinnya lye Namiro oba omusuubira kukola ki nga wono banga omanaginga Jowiranda ne weetuuma Shalom Jowi oba omusuubira kukola ki omuntu batukizana na habo mouthwash abasajja abali alina amannya aganyenyera gavaamu olusaayisayi busayi nyoge bitakasanyalala oba omunyakamwa tukoze ku YouTube n'obulango twabukwata abakalumamu bonna obumanyi abakalumamu habo mouthwash mulungi okumanya akaluma amuteke musikba amasomero tumanyi obulango then abazadde tokola shopping otadde munana omwana abenga bana bafunira ebizibu mu masomero asangibwa mu supermarket zonna mu Uganda wali ebweru entonyaganda ebituukira bagaye mumpe nana habo mouthwash agala okusuubula nyiga plus 256 39 20 81 17 0 agala okusuubula nana habo mouthwash yakatipa National Drug Authority. Okay. Sister Namiro. Ati ayogeranga bakyala. Relationship yako mawa. Yani. Jowalimu. Ngamwita black family. Bagana bajiwora, babora kapo ya mumani mwetaka kulia. Nedda twakipika ne kigaana. Balanga tetunyirira. You don't want a couple. Twanga batulabanga batuuse okwetta bano baliye kwalako bajja kufa. So nengamba why kali katukipikire mbaka groundi kati mukyali mwenna kati nje tuli mwaga twawukane neshalo mu ebintu byange achievement hizo nazi kuyisa bubi sagala muntu ampitako ate makuisewo ntya oyina omukyala ngo ofunye kagiga government yako nekwata kumulamula tajja banga omusota sota n'okukuba ku mboobo tajja kubandalayo era oba oli awo essimu ne bagibba bannange essimu yo bagibba essimu yange bagibbira wali ku boda bagiyisa mu ddirisa azingabo kati balaba kano kalumu ke tulimu and you see this is a very big studio nedda kati balaba onja kudazibenda mutule ku bitu eby'enjawulo olaba kana akanabiro ke tulimu Zubeda this place is 800 per month minus utilities usasula kinana minus utilities kati wano usasulawo kinana wano tutasiza ulewo ojo siza usasula bukadde mubadde balayi balungi nedda naawe tukyakola nako ebintu ebyokukola entondo kweje emyaka wafuna n'obudde okukola enviri z'obote naye buli mukolo era kikotrayinga emyaka gyo alivo oyina kalule oli yagabanga sukali ku 7 so era otuuse kale era otambudde awo woofiira tugamba tetugamba fight hard tetugamba abadde akuze tetugamba omwana omuto tugamba bugambi kama Katonda we bali kutwala muntu wona abonyebonye nnyo so mbadde nkyabagamba mubadde balayi balungi bannayuganda bannayi tetwagala sukka wano nedda tugenda sukkawo nedda tusukkewo okuvumibwa n'okuyisibwamu amaaso amampaati n'amankataabu n'okwewanika kyekingobezza ku kyano nedda olaba ekintu ky'okwetonda kyonnagaana teweetonda by the way I don't say so why but it's just being conscious there is what we call credibility. How credible? Ekintu kyoyogedde mu camera. Mu camera. Senga twakola diploma. Nandibadde bulala. Senga olina degree. I'm not your ordinary person. I'm Ofik. Yeah? I'm Ofik. Meaning? Kind of alone.
Man, muomesezza obulwadde kati mwita ofiki abulwadde bweta ofiki tekyagamba ngundi mulwadde Ofik is someone at claiming importance, but he or she is important at a time. You are important. I don't claim it, but I am. You're not mukwano. Omuntu akyasula mu nnyumba mu bayisa omukono nebalonda kimu ku kimu wali obeera wa mulwaki mwazimba mu nzigotta ate nga nkyaliyo sibagayo mama nga yazimba wabi siwa maama munaye mwazimba kulerwe tomwakiriza wali wani wange sagamba I told you my rent is due even. You're renting? Nakusaba ne mtwalo 2 juzi. Osula mu garage. Let nyoko. Mitwalo 2 osula mu garage. Osula mu factory. I have a studio apartment like this one. Studio what? Apartment. Jaden. Oja studio apartment? Yes. Wosula. Ndia nywa pama. Bana muntu nga nafa obwavu. Ne by the way, just olaba do you know why I rented? Yeah? Just ndabe enjala erumira etya musingo luumu kuba abavubuka enjala ebaluma nnyo oza abi olujja mukola akantu nasooka n'alya bakambula kumenyera ate bali eyo ki oyagala oleke ng'anunye majaani ng'anunye munyewuwe mutambulenga muliddeyo akantu olinga agamba aleke ng'akombye ku sabbuuni anaaba asobola okujja aba alina sigiri ewaka alina stove eneyo entambi yayikamu amata entambi nezinywera muli munda kati yakula stove n'obunya obuti alina tuulako ewuwe ate nga time agisemu oluwagi agirongoose wapangisawe gye bakubba saizeeyo gundi saizeeyo kawaala noleka ekikolimu okulidde nansana bangisizza kawaala omwoyo gubwavu nokulwa nakuya namuŋona era kati njawulo kinekala namuŋona so kati nali nebase namuŋona mira nemmanga ku kkubo nali nebase sisira na mama nina ebintu byesiri nze kayanja neddira embogo n'omutima n'empologoma kati olyako ekituufu nange sikimanyi kuba ekyo nno ekituukawo bwe they are just controversies nti buli gw'osanga akuwa omuziro muki osegerera bw'osanga nga omuwa erinnya lyo waddira kino oli muganda oli munyarwanda fe amanya gaffe gali straight nze kaweesi olina amanyango n'eryange eriri straight nze kayanja babeddira ate nze by me I thank my mom yampa erinnya erifaanana kayanja just era kaba katono akayanja ate mbazijja kwani ku mami just bulemu bwange zenganzi kyekyakutuukako ng'okula like why you like that tewali lwaki olina gundi wali nyama amagundi bizibu adcons mu buto nedda bizibu ale saagala banako nno alya nnyo egweki you look bad nse mwana gwekiki adcons sigamanyi by the way era mbiwulira ku tomanyi ki simanyi gweki era owakabayo wakalyogera emirundi kati oba 2 ezembezinga ezajja nyo fujita kituufu but by the way nyongerayo bajjukiza nti nze ng'engeri gye nnakulamu bwenti seyinaako buzibu naye yes ne just kati mwabanda bamwe ate munyinako buki obuzibu kyesimanyi buvaawa Ishmael the host Twitter guy bano ba trip naye nno njagala ba trip naye birimu olugezigezi lungi oluzungu biki you have eye problem sina bulemu just luno olugezigezi katwaki oyambala galo olugezigezi tolwala amaaso tewali kyamaanyi tolwala amaaso kyoba era nzikyusakyusa olumu ndaba ne shades olumu oshegere nali nzirina obujjukira buli wali bukyusa gundi ekkala okutuka era nga wotanjagaliza okwata ku musota mbadde nkunyunya segesi obulamu bwe batwala ebyange byonna birina mu bulamu only precious stuff having life apart from life ebyobugagga ebirala binalina nene abakuba essimu bakuyamba essimu bagisika ku charge essimu ng'ezikira ku 50% naawe togigira nnyo bwotweyali essimu nga twafufuta ng'ezikira ngeraga charge nga ya mukyomo nga neryanda yetaga service yagenda battery message display message eraga buli ne screen netero gaba teko yali tekola ne bagibbira yali bubi
Nibatwala laptop. I don't have a laptop. I don't know. Batwala laptop. I had one. Which brand was that we are using? It was an Acer. Hey. Yeah. Anya the grandmammy wo? It was my brother. Ona Uganda ebweru. I have a brother outside from Dubai. No. He's in the US. Wallahi. Because we have just started muchika. Okulimba kibi. When I'm going to America. Yeah, he's in the US. Ira mba mutumirako oluma akuyako nakuyana ngamba naye byekisiru byolabo byokola obiraba. Namugamba yes. Kati family eri happy now byokola. They are not happy, but it's either way. Nange sirichi. Siri happy. Very happy nabo. Nange siri happy nabo. Ate naye kenyini. Siri happy nebyenkola. Tindaba nyono n'obudde buki. Bungi but it's just age. It's not age. Nedda buno budde kati olaba. Buno budde mwenina okukolera bino. Mwenina swayiza family yange. Mwobo budde. Mwenina okugirimba, kunyimbe ne sijja. Mwabi nyimbe wamwe. Bangazi kwazinga bafiiriddwa. Siziika mbali mati zijja ne sijja. Bwe bityo sibeerayo mu kumanyagana. Yeah. So kati oba sibasanyufu wasiba nange siri muki? Siri musanyufu. Naye kenyisi na kyefunye bo balaba avuga ki? Range Rover? Balinga abagamba sibasanyufu kubanga nze ndi mugagga. Nange siri. Tiza 13 by the nagwayo ya alone. Etakola ku Facebook, etakola ku Facebook. Bali eri mu track abandaba nakati wano wendi. Bakimayindi kushalo mtu 56. Kati etasula mmeka buli week. Mtalo nga 14. Nezo zijjawo. Nzifuna. Netunda. Kati n'abalala bagula abantu. Netunda. Jege niwetunda. Netunda. Wekolamu ensimbi. Neryamu. Kubanga namanya. Kati olaba gwe wabigulamu emmotoka. Kati nze lwaki mba mbigabira obwereere. Gyebadde olageeyo. Si mbadde ndaga. Neegemazi. Wala gwe watuuka okugula hali ya kawuntu. Mukwetunda. Kati nze lwaki mba mbigabira obwereere ng'ate bannange babigulamu emmotoka. Nze nkubiriza abantu okwetunda. Bolaba nga Shira aguze Range Rover. Baga yetunda yasamirira. Si we bagamba. Naye bwe kiri. Bolaba nga agiguze golekera okukagabira obwereere. Nawe kubanga tekijja kugasa gwe okutambuza bigere owoza neekuuma naye nga ku bigere mwaka ku mwaka gwe n'ebigere osegedde biveeko tobisala ebyo nga kubashira kashumba gwe tobisala obiteekayo tobisala tukolera bantu oli mugagga wange nedda nange mugagga wange nze bbanga limanyi bayira kumanyishira kashumba ajja kummanya kati ku kyenkoze kapositinga ajja kummanya Tebaga bisala. Jabi bokasala mukampenze nkoposti. Omuntu yenna asala ebintu ebina mu striking Jabi bokasala omuntu yenna asala akanywa nga jede bokasala mukampenze. Ndaira nga nti Allah. Omuntu yenna TikTok asala akanywa. Allah ne bwomuti emirundi ya. Jede nyinga waiza sira kashumba. Ngenda ku striking. Ngamuwaira. Ngenda ba copyright. Yes. Ngomuwaira. Omuntu yenna nakasala. Ngenda mu ba strike. Sira kashumba pimp. You need women, they are there. Okuba bukubika simu. Mbajukiza Zenna connections nyingi. Natural health product osangibwa Mengo opposite Masengere. Toko okolima. Dr. Ita Senge. Omayira mbisaminga gashumba. Mbajukiza kale kapkolo kabasajja abatangala mu kisaawe ng'omala mangu olwawo kuyimuka abalina obulwadde ajjanja bisabutonde na alusa sinuses mugongo twalayo mama twalayo taatawo bakujjanjabe bive esangibwa Mengo opposite Masengere nga ku CBS awo kazimbe kabunja kala baka green enamba biva eri 0752 60 24 27 nine ensonga lwaki ndi muto muganda wange gwo musajja ali eyo 0752 60 24 27 kaweka ko kanabi mu ngalo ndika mkamwa sorry Jade ogage wetunda do you think start to go abantu abakulu okwagala abaana abato anti kati olaba gundi bagikyusa algorithm you're 50 you go for 20 you're 20 you go for 50 kati awo woli oyagala baaga atano kunka ifati goyagala bagenda kufa twagala bakulwako nnyo awo woli oyagalayo kyosalavu kife mangu kikute togenda kipostinga so kati ojugaja gye twakolera abali abalenzi katali myezi ena kyogenda okukola eyona
Jikwata ogiseyo. Ogise mu private. Tali kujita. Spazi ngafudde. Mala kufa. Nze na interview nga 5. Nga nazikwata oli najja n'omukwata. N'omutereka. Ali kompita mmere. So kati bwoba wabiri. Oba yagala yabanga. Kubanga ababiri bano tubanye begenda kukolera. Ababiri bano. Isn't that cross generation sex? No. It is. It is normal. Ababiri bano. You guys have normal, but it is wrong. Just because you have normal. It is wrong. Naye kati olaba. Who does it? Yeah. Yes, it is wrong. We admit it. And we have nothing to do about it. Kiringa bw'ovaako omukono. By the way, oguno omulembe tegufudde leero. Tegwafa jjo, tegwafa luli. Da. Osegeera. Bw'ovaako omukono. Osegeera. Yes, it is wrong. Era si kirungi okuba ng'olina gumu. But we have nothing to do about it. Kyokka tulina muki? Yes. Tetulina we tugenda kukumeza mukono mulala. So kati, when something is spoiled, it is spoiled. It is a damaged generation. It is a sad generation with happy smiles. With who? Happy pictures. You're sad with who? Who's sad? It is all sad generation, but very, very, very depressed. Who's depressed? Kakosaga moka kaskai soja. Fatigue. Baina anxiety. Fatigue. Yali eyo mbalala. Ali mukulya sente za NRM. Nenga mugobye kulanchawa. Agenda gira kutachano. Kuba kati wa NRM. Sky. Ati wano fe tukoira bana. Stegera. Zanna comment ya Kyagulanyi. Yes, nakunjikulage. Nagira kusasiyo. Wajiraba. Kati obulambo bwakyuka. Ebbanga lyemmaze ne Kyagulanyi. Eddene nnyo. Omukwano gwe twayinako. Banaye njigidde ku musajja Kyagulanyi ebintu. Kane kudduka bakuwola. Ososa comment ya Kyagulanyi. Yagikamerika n'agamba. Tulaba abantu bangi abagezi. Naye muvubuka gw'oli mugezi. Oli mwana muto. Naye ng'oli mugezi. Tayogera kyabo. Naye ne tulaba abanene. Tayogera kyabo. Yagamba tulaba abanene. Bali eyo bamaataala. Mutima kati bala makozi nki. Sajjuna yatankule ntalo. So kati ola wano wendi. Do you have any big person in your family? Comment. Oh no, in his. What's any time soon? Yena basement. Bada niko okunji waka amatete nyonke. Ngoba kula basement. Gwe wamkola edi mutwe. Bamusake abaje. Bamu waka amata. Nti bwe muyoka susumbu ngemanye ennyana. Ngemanye yonka beri. Ya muahedi. Ya muahedi. Abafeye. Oba mali emirudi emeka simanyi. Bangi nti mchi yamukola. Naye but toswa malange nje kuahedi. Ebikolwe ebi. Entengeri nyekimu. Eruma ngeina amannyo. Munnange. So by the way byocha. Oba byocha di. Baga embubyo. Ente wasende head. Tutuse tutyawo. So, bakuba batya. Nkomawo. Tudeka shumba basoke batuli ogende kubba. Nkomawo nga nebasi. Same. Nakomawo nga webasi. Nakomawo sawa mukaaga. Ogwekiro. Yeah. Ng'ovaawo. Gw'omwana omuto. Ntya. Wali ovaawo. Jene okuba pare. Okuba pare. Omanyi ngeri gye nkubiriza abantu okulonda. Wale kinga y'abasomesa. Oli musomesa. Ombi yagitaganjula eno gy'olaba nagiyuzayuza. Kyokka nkadde n'emyaka egeeta. Njukiza automating agulire wallet. Olaba, I have a national ID. Era nze wontuukira ku bbala bawusa n'agamba lwakuba bawusa b'amabbala basinga kati bamumanyi. I'm a celebrity. N'olaba omwaka muto. Ate sex osome yakyo osuubira okuba nti ndi vairota. Anti wa cross gender. Sister Vairota. Sister Vairota wayi afuna sente z'abakyala. Sister Vairota ali mu bibiina by'abakyala eby'okwekulaakulanya. Agenda mu nsonga cramps zimulama. Ate oli mwana olumu aziddinganamu. Sister Vairota Solange women syrup. Akolera ddala abakyala. So kati asiiga enjala. Atikako ddayi akulukuta ati enepini y'omu nnyindo. Enepini bbiri ku matu. Kati oyombuusa aba mwana wa buwala. Ekitegedde. Date of birth 27. Togisoma. Togize ekimwa gwe kikyosirikira mu bulamu bwo. 1990. Ekintu kyokka kiwali kyewakitegaliza kyali eki kibaite tumanyi.
yali mukyala wagenda mupostinga oba wafaaki omwaka kavumba nyoko omwaka Busiro wakiso olimu omwaka omwaka wakagulye data egumire bakasiru bakola bati bakasiru nga boogera emyaka kati kende ku idea Jaden bwaba kasiru akola ati nenda nawe era esabanga itiz egumire oba webase nebase era buli kati mu nyumba mulimu era buli gwangamba buli angamba wano nti walaba mugamba salaba nali nebase mukikomera bugambi wakigwako mukikomera bera mweka ekikomera kyaffe yes kati kikomera naye dirisa teyiri mabega weri wakikomera teyiri muntu kugambe ekikomera kinange sikitegeera nange bamala okunziba engenda afuna akasimu akatono kubeera ndirodi mugande era ndirodi otegeera bulungi banzibye lwaki edirisa liri mabega wakikomera ate kati babba laptop yo essimu nakomawo ensawo yalimu essimu ya gye nali nkwata laptop yange namunemu flash nekyaja yako nga byali ensawo yasitula namba era nali nebase ku kitanda yes kikinkulabikira okubanga nsula wansi banka kalukanye nze ni basement nsula bulungi by the way just wakuba kale zengazi ng'omuntu so banga nyize sikolebwa birungi sinyirira kuba ebbanga litambudde naawe oliraba ondiisa birungi byokka naye sikola kisiva mu kipo naye waliwo mala gwe nakuwaako yaŋŋamba Jaden osimba eviivi yaŋŋamba akawangaala mu kisaawe era kati nkutya mwala yaŋŋamba ako kanyomeraawo naye yali akunyooma naye yampa lipooti naŋŋamba Jaden asimba eviivi tapowa nga weebale kukuuma mutindo siri wa lulimi yaŋŋamba nga bwalaba akakona ako ne wali kyalo omaze kati nani bajja compensate nga bakubbye eri waffe gye tukompensatingibwa era nalodwamka yaŋŋamba senguka landi wajjo yaŋŋamba senguka yaŋŋamba bugambi abakyuseemu ku kifo awo ng'oboneboneddewo nnyo biganye nenjula okudda mu bakadde tekisi nga ntambyakuwa omutwe nenjula okudda mu bakadde ate nga kugira emyaka gishuka egyekibuuka the last mistake you should do is kuvaayo noddayo yensobi togikolanga ne bwebiganye bitya get friends era nkiva siva ku bantu tala temunjagala naye siva ku ki naye otwesibako mmanya nti bwebiganye ofuna bwobya nagamba jangu ofune wokola ki na studio so sura wani yes the worst mistake you can do as a child is to do not going back to your parents house ngabigana kasta wetongola bwebati guba gwa bwerere amazi kologeti omunyiga wakati nga oyagala tipi ne bwogimalawo tebakola ki naye bwoba gwobigula kologeti onyigira mabega tipi ofuna kakamala ebbina lyo osegere sabuni anaaba omeka shuwa osigamu kumu ate omeka shuwa akumala kasooka mula ekyovu kyageisha ne kijja nije geisha waliwo washing gundi mumanyi washing shower girl mumanyi geisha just obubaba obuvaamu kale nganze omuto nganze olwewambuka nabira ddala nga ebyoto byange byonna bituukiridde era mbeera mu bbafu nga ndi siina kyenjula nagulayo ennene mwentuula anjigaza sigenda mu swimming pool anene kyekivaa ku swimming pool ngaebbaafu emmala kati ngulayo zino ebbaafu enene olwala zino zebakubwa kukubo mutwalo nagivuga njigula nkijuzamu amazzi nekituulamu nkola cold good mbeera nga ali mu jacuzzi kati enyumba mulimu ekinaabiro kiri munda oli serious yes kanya kinaabira mu nyumba nabira munda
ne toy mweri bakwa ndo namugambye yazibikidde yatandise owunya n'ebizibu wali wakiti munyamba lwaki weetambulirako aninda abalala bantambulire nze nkooye n'olugendo lwendiko lumala olw'obulamu ate nga tekoona okwetambulira nga n'olw'obulamu lumala. There are some people nga tebalina gatta era kati nze tolina kuteeka mu gurupu za trip mutugenda Zanzibar tulina olugendo lw'obulamu lwendiko lumala bumazi twetaaga kyempitamu kimanyi kimala so seetaaga kugatta bintu osegedde so kati bwena balonda kimu ku kimu n'empale naye nsadaawo bagisika manyi mumuzaffe mutusula oba olaba ku ngoye zo teweetaaga sikaali teweetaaga sikaali natekawo gundi osegedda natekawo wardrobe mwezi zingayo nenziteekamu nedda wiriza kati lwasiiba waka nsiibanga azawe nange mba bwereere kuba mba sina gyendaga bwentuuka okwambala nga ntekamu zino zimu amanyi mbeera mu nju yange manga kazimu bwetunako okweraba golaba onyuma okwerabako nga ndi bwereere by the way sister most thing I do at home you be naked kiringa okwefukira nga naaba okola ki omuze ogutakaddiwa kunzi wefukira ng'onaaba nga ngendo nawe bati kyosukako okwefukirako lwaki guba gwine ngaijje kuyokya gusozinga environment tugakanya omubiri tomanyi kibayita musulo gwe nga wefukidde ng'onaaba yes naye jebbi wefukira nejje byakikola naawe okikola ate kati abasajja ng'egye tuba tukangabadde tutyo okakwata nako sobola okwefukira bulungi nze nefukire shalamu okikola lwakuba osirika sesala kulimba sefukiranga naaba okakasa ogusiba nedda kati nze nosobola nosooka onaaba enefukira it's my happiness tessanyu lyange ng'omuntu omuli omuntu alina obwafunira essanyu kati n'empale bagisika ne bajjamu sente zaalimu ne buli kimu zaalimu bambi olaba n'omusipi baagutwala omukadde ogwo gwali mpya kuba omusipi gyange engula ginene gitaboola wosanga woofumita kuba nze nkendeera buli lunaku olwabwomi andyakampulira mbajjukiza abakatogo collections basuubuza engoye n'okutunza kinnoomu agala okufuna engoye engatte z'omulembe kw'ossa n'engoye n'ebyomunju byonna carpets emifaliso bed cover n'ebirala basangibwa kwamu aba Chain of Liberty shop number C37 C38 abeggulu basaye ku Jomo Kenyatta Road oba kuba ku 0770883969 njiddamu 0770883968 abayibwa gashukinga video abana mwina yozu promo eyo ganya amasawa bwe gatatu be banyambaza ganya amasawa ga amabulingi aga ice yamalanga ba Nigeria ennaku zino abagala okukola zi video content creators oli TikToker bayagala kwambala ngoye za kabi genda Katogo Collections bakwambaza ku 0770883968 ona sapota bayagala okulanga balina munayi lwakuba tibatambula we mbatika ku TikTok yange bagala kunkyusa kyakola Jolo Property Consultants bagagwa yagala ettaka ery'enjawulo genda bweguli ettaka mu Jolo Essentially no aba Grace Organics infections obulango bwina mu video manzo bigwenchaza nkuwa basponsa baba ofunako sente nze sasula interview sina sente yes katojja kubiwa jebbi obulango nyakala obusome bulungi bwoba okwogera wali kaza nyenga bwokwogera ukakasa nze bwe nkola kasita kyaza kotu wo njagala olange bulungi ogenda kawo omugagga wa agambe jeri ni twasi agambe enkola tiranga today yo utanikidde yes ranga bulungi baba kawa jebbi buli kolanga akasali noli kaza nye mu video nga bakalaba wali okay yes Abajolo Property Consultants nga bagamba gwe yeetaze ettaka erya buli kipimo 5 ku 10 estates ez'enjawulo gendo so bango funa ettaka mu Jolo simanyi nanga company Jolo Property Consultants bayagala okugula ettaka kuba kyeyandaba kuba kubisimu sijina nina posta chumake namba eriko ku posta teri tekuli
basangibwawo simanyi reposta vehicle question nanga bulanzi company jolo property consultants ubo kategeti nina Shifra Interiors agamba entebe ezabuli chika Shifra Interiors agamba ebuli kiyagala ekyamunda wardrobes sideboards yagala seater single seater 7 seater entebe ezabuli chika Shifra Interiors agamba genda ofune abakola ne delivery kasoba ngoli kumpi n'ekibuga Shifra Interiors asangibwa Kaleerwe kukidde Kaleerwe ojjabba omulaba okusomuka ne ku namba y'essimu 0708 35 667 twina ne Grace Organics agamba abakyala abalumizibwa abakyala balina infection obundula amazzi amachafu obona kwegama mu nsonga z'ekikyala kwegama infection eya buli kika ngekwata ku mukyala awa Grace Organics ye wali agamba nti nno osobola okumukoonako nobanga ate akola ki akulabirira enamba yeeno enamba ya Grace eri 0700 856505 tuina naba chimala temunzita nga basaponsa wamazeeyo bawuddeyo singa sivuga emmotoka singa bali bampa nnyo nkoye ate keyayi gyaliola keyayi akalimu kaggwawo tebafuna bantu naye nga mbasabira mujja kufuna munyongere bongezi gigi bakwangala amaanyi munjagazisa ensi eno mukitegedde banaye abampa obulango kimanyi tebutambula ne munyongere okumpa obulango kuba kwendya tebutambula now my rent is due kati bw'otuukirira nzi oba otuuse kati omanyi kyekitegeeza okulanga ku Shalom 256 kyamaanyi abantu banoonya abalange yes abantu bakuba masimu waneno Shalom balaba nga abajjako okitegeera bw'oba tolina kyoli takuleeta by the way sooka obeeko kyoba mbulamu bw'ensi eno sewali naye ate ekindense waneeno era kiba kiganina kyekola ki abantu babe kumanyo ga yero waliwo okugala abalayi baffe balabe kumanyo ga yero ngesamidde kwa kati munna walinga Uganda flag ninga nkolera ddala mu MTN everywhere you go so kyekyo so twanejeje atwadde emboozi nnungi bambi nsufu nnyo baga tukwongeresa bannange quality over quantity ntavye badde nnyo oyagala tutuga kadde njala emuluma produce omulidde akafuna oli akazi omulimu olabye omukyala afulanga kashumba mu first class anyway okiwagira abasajja ovaayo okwogera bakoledde abakazi nagulira emmotoka but first of all na video gye nalaba begashumba bagenda ne mukyala ku kivulu kya Dabbeni naye nga balinga abalabe n'abalabe manyi bodyguard nga awerekera omugagga it's not about that tujja kwogera ku bituluma apart from Shalom omwana w'oba kwanza munenewo omwana w'abandi bwe bw'omuwasizza n'omukuba n'embaga eri official lwaki oba tomukwatako ku mukono nga muzze ku kivulu anyway by the way people said he's new in that stuff yabimanyiira myaka 3 nga talina gwafuna so bw'aba amufunye emanyi kyebayita embuzi okuddako kati embuzi ya Franka yaddako ey'obufumbo takyamanyi obayisa mukyala so kati alina okuyiga mu mmotoka so but omukyala mulungi she's beautiful onadugavu fa balina abakyala baddugavu twalidde empanga nedda by the way abakyala abeeru muli balungi ku social media but honestly you're not good in someone's house or home omanye kifuula kati olaba this is the house oshegede singa ndeeta omukyala n'abeeramu it is her responsibility to make it a home oba okategedde this is a house so if I bring in a babe it's her responsibility to make it a home kati gwe uwo buli ngamba ngenda I'm going home kubanga wali yakola ki aliyo mukuma ddamula oshegedde naye buli wobeera nga alyeta kusanyusa
kangene mu nyumba yange nebake ouna shi na oli yake ekintu ekyo yes. Owai kanzire wange nebake nenda ate waliyo omukazi nga wali yakola ki ebinyo tebimuzanyisizaako ddala kanzire wange nebake kangene mu nyumba yange kasitaako okawulira salo mutuddemu omanya either asula yekka oba aliyo tewali mirembe yes kasi towulira nga atandise owunashipu eyo kangende wange kangende mu nju yange omanye ekiri ewaka so kati black sugar na love so kati abeeru mulemereddwa omulimu ogwo. You're not making men's houses homes. Amaka g'abasajja amayumba g'abasajja temuli gafuula waka. Igwe omukyala gw'ofuula ennyumba awaka n'agamba ngenda waka home. Osegeera naye buli w'obeera nga talina mirembe abeera agenda mu nnyumba ye ennyumba kangende ewange. So kati abakyala abeeru you're beautiful online mulinga bakyala b'amabina bakyala b'amabina bakoze ekyaki balungi online tubawanira ddala wano abantu nga babaagala online etuseewo baagala nnyo nga babalonze kkubo bakyala b'amabina omukyala w'ebbina ayagalwa nnyo nga togenda wangaala naye abantu baagala wana amabina ffe nga batuma abalina obukyala obutono bw'olina agalina tobalabayo abagalina oba tosabafuna nedda oba kasuku teyabalaba. Why did you say that? Oba kasuku teyabalaba. Nedda teggwa kasuku teyabalaba yabalabayo. Nina kye nayogera I was somewhere nimbagamba nti owamagaya nedda yamagaya tebitambula so nali wa Doreen nasasira yes wamulaba amabina agamandi ago yes bantu bagamba nti kati wuliriza omuntu adda wali mu kamera omukazi w'amabina omukazi nga alina ebbina omukazi anyuma nga alina ebbina biki naye nga abali mu bulamu bwe abamubeererawo osegedde mwe wakibaita omuntu okubeererawo abamubeererawo tebalina bbina yadde naye nga bebamubeererawo era bw'atuuka okwekyusa nawuli alaga kati Shalom nkuze ndi myaka 4 kambe mbyekisiru atwala oli eyaliwo kuba ow'ebbina teyaliiwo baba wabebbina no abinampera bifumbe abo tebamanyi nnaku abebbina ayagala fumbira mu SC amukwanedda njalo jekafe ukanaga mutano wali abakazi babina nenda mutamba awe mukyana amukatyafa mbanyarwanda wali aba ne bafumba bawa ngabayanti munna siba mukyalo yes tuli kube Kampala wali kuba omukyala abo mukyalo ebanyimanyi mukyala wali abana ebyaddala abanyibbina ngalo okufumba kola ki kana bayagala babbina Jaden nedda mukozese eki webira taliwa wakati goli mutono wetaga omukazi akuvimbiseemu nga munene bajja kumwogerera nnyo bigambo bijja bba bingi nimbasajja bonna nalonda yoyo so noli walini basi kyagaliza mwana wa muntu olaba omuntu natule sana namba nalaba Jaden people sit and watch me yadde sinyuma kulaba manyi nagazi sinyumira TV but my dream is to have a podcast lwakuba njagala ngeri vision kuba abantu bandabye abantu tebanjagala naye bandaba muganda wange yagala podcast kati natulanga ano wetuti yes and we talk about life you want to be a motivational speaker era nkubiriza ali eyo bwemufuna mutuge hani motivational speaker sigenda kuwasa sijja bayaga mukazi wange bwomufuna bwoti namugulira emmotoka namugulira emmotoka bw'okwata simafulaka gachumba style bw'okwata simaba Miss Henry motivational speaker bw'ofuna obudde bakole Miss Henry yaliwa Miss Henry Mrs Henry Galaxy Mrs Henry owa Galaxy Mr. Bujo Mr. Mrs Henry yani owa Galaxy tomuulira Galaxy omukazi gwata Mrs Henry so bw'ofuna abantu bwe batyo batuge walabye Bobo Shani ye Bobo Shani Bobo Shani ya training aluli edda nga kyakola oyimba bakafeero wadda akatintike
Bobo Shani ali mu following nga mwagala yes naye ngomwagalako buki wimba bwa kafero but alenze naye kyali kimu following sino kimu already ze nyimba zo nzimanyi nango zeyimbira nalinga mwagala mu ring light nga bwatula mu ring light ne filter ndaba she's the most so kati Bobo Sham yakoma do training takyatunda nawe oli koma kituufu ate tekijagana obuchabuziba tekijagana gwe bakomye nnyo olani muti nimodi yatuse nagamba GNL mbu GNL nimodi yali wakozi ono ayina okubeera akola mu government nate nga DJ mbiri gwe gwina banga akola mu government nate DJ banayi but is surprise people embiri gi surprising abantu mbiri kintu kibi mbiri kuno sajja yaguyimba nako musajja omusanga ayina bode nga ayina kubeera mu ngali ya sente za myoga musanga scratching nga kikadde this control so tetukoze bulungi sebo yo mwami yagamba nimurodi ya blocking aneda ku blocking abadde agenda kuwaaki emyaka anaje yekoleredde yayina kati gwashoka na nimurodi ku blocking zibaya we zabantu abamu bayina no mate munjagala I'm getting nothing from you and I'm sure I will get nothing. Hey, there is nothing I will need for a DJ. There was nothing I will need for a DJ. The sirimu yi. Kumukoro gwo. Ogwani. Gwengendo koledi. Embaga. Sigenda jikola naawe. Era mba mwagala okukola embaga. Bw'oye nga okukola embaga. Sente bazikukunganyiza ogendewo ne mukyala we Dubai. Mugende mulye sushi. Mukomewo. Walide ku sushi. Mpulira muwulire. Nja kutwala omuli next week njukiza. Mpale ku molecule. Walye sushi. Omulyeko. Kwata simu bwe buzibu. Ele likwata simu. Osuubiza naye totuukiriza. Olinga gavumenti ya Museveni. Buli osuubiza tekijja. Nakuvaako. Nakuvaako shalom. Kashushi musazizza. Nedda. Kale tugenda ku shushi. Ne anyway kubanga era interview that shooting yengo ya shushi. Ngandi ya shushi. Neba ya olaba singa nalinga ba results. Singa oli musanyufu. Neka tuli musanyufu, you're not happy with me. Right. Because I'm not giving with the results. Mulisiza inkoko liva naye results teziraba tolaba bwefuuka bwenti kwegabwe bwesieka ne Pastor Mono tojja kuweweera anti kati monda amidagala mbudde bukyota ko dimisi ate bwetukomira miracle gasiri eddagala ya sirimu linnya mirasiri bwetukomira mirasiri eddagala ganda gabogola onyikiza ngamba mukwano sistange Sofia yamumpa yeyampa gabogola naka awonye ekifuba ne gabogola era abogola munyonga tolide gabogola yambogolya mu lubuto n'olyokozunga omuntu okwotola buli ddakiika obanga anyweddewo embanga abatulaba sumunange ali manager wa Rutaro yavako okugwako buli gwa managing yasoka baba abafana buli gwa managing atambuleka wansi ukakasa alinga byokya kastori tegala abantu abamalawo kaliya kastori byokya mu kamera njaganya abantu abamalawo kaliya yali manager abafana nabo olaba abantu bayi bati nange yali ku manager wange oyo naye tolina wooli samala kwetambulira gamba yalinga mani yu atashaliza bijjeko takuleka agwedde ku mpira bijjeko tobijjako nedda tobijjako by the way njaganya abantu amalayo kaliya kiba kitungi kaliya ngeyo ng'okisanze etambula bulungi oli akamala okukuba oluyimba lw'engumba zange mbibaawo ayimuse mukwateko mukakkanye oli yamala okukuba kakoma nakugwe mukwateko kakkanya bamwita Semakula otegeera Semakula yaliko Grudwe Makerere naye yagireka ku ttaka yabirako n'ekikomero kizimba yajja kunyumba cyane ari kikomera neka tawangole wa Grudwe ne bazimba n'ekikomera so osegedde joyo Semakula adurubinga kyekyo ne mulunzi alunda ki mfamu nkoko wana nkoko kulunda kintu sani flower kintu kyokka kyennunda mpisambi obifunye mu olunda ki pisambi balunda empisembi zirunda olunda empisembi kwesiva
Kumpiseni. Zizaala no muganda wange. Empiseni. Ziza zirimu. Olunda za nyama za amagi. Kale ngatika. Uliyeza mata. Mata, maji, nyama usegera. Because our customers bagala byanjawulo. Bavali. Usegera. And nabate nabo sibagala. Kuba bamanyira. Abuseba bamanyira kwa account ye yange. Omwana nga yesebo nyina olubalu ninga triangle. Kwegamba muzi bodde ne mulekayo kaki katono. Olwokwasiba kolera live ngamba vuma. Olwokwasiba blog. No so kwa live ya TikTok nga bisala. Otandika namba ly'okomekereza. Live ya TikTok eyo ogimanyi ogiraba. Abalabako bagala violence. Segera. Singa ogikola nga ya mirembe. Tebabyagala. Negikole ng'onyaga olumba. Gikole ng'olina gw'oyingira. Bakusalamu omuntu 40. Osegeera. Bagala bintu bisa bantu bansi, ovumye gundi, ukoze gundi ekikyamu, osegeera. Ne by the way, era ebyo bitambuze eggwanga. Naddala nga yino bavugira mu diversion. Ne gwa walifugira mu diversion. Osegeera. Ndikati bajja ne bakwata edimtwe ng'oyo, mwana ne mudda ku edimtwe, batemanyi eyo mukulu byakola. Kwa bagamba ichuli yafabuga abagambye Museveni yabala kimu hands. The eyes always on the ball. Yabala mchi. Kati akalulu ka 2.7 yakabala dda. Anaba chali mulamu. Anaba chali mulamu. Ate gola balina jalaga. Ajamba taliyo, anajamba ya mchurula. Ola abachatu ola kweje myaka jaliko bachatuyimiriza tuyimire sawa 2 nga tumulinde. Ano wiki madeni ekisirani. Jaba itaje mpita jobo ita. Nolyo kola be minimu bwegifa. Ayo mwami owabaita wongo ino mulwadde mudwalira afa. Langa saponsa wasembayo. Baweddeyo naawe. Ebbanga yimalangidde enfunyeki. Basaponsa bange bali kumpa bulango. Ekimala mu nnyongere ku senti. Success Motors. Muranga. Success Motors. Koza tangubawe? Nakawa. Success Motors en Nakawa. Umanyi kati olaba gige zimu bw'obala oluseko olumu. Osegera. Tabajja kuwa motoka, tajja kuwa Success Motors. Ajja kumponya okuba aba board omukono. Tazigaba. Emmotoka za gavumenti zatandise okuntambulirako. Eiseweni. So, Success Motors asangibwa e Nakawa. Sako thumbnail kwenye nsooka. Emmotoka ez'enjawulo. Genda ozigule ku Success Motors. Ebbanga yembaze ne Success Motors. Omukwano Success Motors gwandaze. Tuwali mulala yali agundaze. So ladies and gentlemen, musule bulungi mwera.